Kolonako olw'omukaaga ng'anoonya akalulu akanaamutuusa ku bwa pulezidenti bitandika Dr. Kizza Besigye atalaze disitulikiti Rakai ng'ababuulira byagenda okubakolera. One Uganda, one people, one Uganda. Atuuseeko mu bitundu okuli Kakyera, Lwamaggwa, Kabagamba, Kibaale, Kasensero, Kumwale, Mutukula n'ebirala. Bakira buli gy'ayita abantu bamwegattako okumulekerako nga n'abandi balinnye ku miti okumwaniriza. NRM n'omukulembeze waayo baava ku mulamwa. Kye twali tulwanyisa ne kikola ki? Ne kidda. Enkola ekolera abatono. Sente zammwe bwe zituuka Kampala nabagambye ennyingi bazibba. Ezisigalawo nazo tezikomawo kukolera gwe nannyinizo, nazo zikolera abatono. Ennyonyi ennwanyi omukaaga zaakutuyamba kiffe. Uganda eri ku lutalo naani? Tulyoke tukuleze ennyonyi endwanyi. Besigye mu kwogerakirira abawagizi basusse kubategeeza ng'eggwanga biri mu mbeera embi nga beetaaga okweddiza bo bennyini obuyinza nga beetaaga mu kulonda ate bakuuma akalolo. Bw'atuuse ku mwali Kasensera abasaasidde olw'embeera embi mwe bakolera emirimu gyabwe nga mulimu n'ebbula ly'amasannyalaze n'abasuubiza nti baba bamulonze wa kubikolako. Njagala okusooka mutegeere nti tetulwana na NRM. Ne bw'aba mwami Museveni si gwe tulwana naye, tulwana na nkola mbi. Abantu mu kitundu kibeemulugunyiza olw'abateega ne babbako ensimbi zaabwe nga waliwo n'abasirikale kye baagala kikolebweko mu bwangu. Ate amakubo tuze tulaba. Atavuganya ku kkaadi ya Farmers Party, Retired Major General Benoni Biralo olwaleero lumazeeko bitu by'embale ng'abeera basuubiza okwazibira yunivasite eri ku mutindo gw'ensi yonna ekinaayamba Uganda okufunamu ssente. Kyonna kijja Bungereza. Bungereza erina universities ezireeta amawanga gonna abaana abasomera Bungereza kuva mu mawanga gonna ag'ensi yonna gaweereza Bungereza essente ezisinga eza Uganda emirundi 50. Birala agambye nti olw'okuba Uganda nsi eri mu kitundu ekirungi amawanga gafulinaanye gakuweereza abaana baabwe okusomera kuno era abasuubiza eddwaliro ly'omulembe kinayamba okukendeeza ku akalulu emitala amayanja okujjanjabibwa. Olukuŋŋaana lukubye ku Cricket Ground embali wakati mu kuyisa ebivvolo. Kyokka bamuganya okuyita mu kibuga kati kuba ab'akakiiko by'okulonda abaddewo n'omukulu wabula abawagizi be ne bawaganya. Ernest Chaze ne Wilfred Masabe bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.